Bw'oba oyagala kutulaga nti olina bbaawo yambala hijabu jangu nga weebikiridde wenna naye omaze okutulaga disipule otusikiriza omwana ashemereddwa aleese ne kamera atwale n'obujulizi okutta essimu ogyasiza nete ne bafaani nammwe mulinga abaliko ekikyamu nze siraba muntu atasikiriza te ne musiimuula kigere ng'osiimuula kikiri ekigere kiringa ekyenjovu omuntu alinnya bw'ati gundi ejugumira bujugumizi teyiro zibuukayo ng'ogamba ndi nsiimuula kigere obwana buvinga anti tetuvoola nze akugamba wano nalindabye ku mabina ga Nwagi ekisookera ddala Nwagi nga tetunnamunenyana nnyo twetaaga okusaba mu ministry ya earth ogimanyi bulungi naddala mu nsonga zino eza DNA eziriwo mulimu abakyala betulaba nga tetwekakasa oba bakyalo oba basajja DNA ekuyambe ki wano mu nsonga z'ogerako ati nkubuulira twagalayo n'enjawula bakyala mu baami okigedde ekisooka omuyimbi lwaki okwata ssente z'ebivvulu 3 ekiro kimu kasambya kasanda wanaatuukayo otya onaavuga otya okuva wano paka eryo ddeeno ddeene bivvulu 3 mu kiro kimu ddala n'otusuubiza nti abantu bonna onaabawa kye beetaaga si byebo byolaba kubanga alien skin tannatuuka kuyimba sekendi 3 nga ba Bobi Wine we baakolanga kuba Bobi Wine yajjanga ku stage n'ayimba oluyimba lumu n'abasiibula n'olwokubiri n'ayeyongera ate nga muli baki nga bamativu ne kati omuziki gugwa vibe abantu baagala okukulaba bakuwoomerwe oli mupya mu music industry buli omu ayagala kwota buliro akayimba kakawulireko buli kamu okuva mu kamwako ng'omuwe eddakiika 2 bano bapromota baba tebakuyambye buyambi ne bwe baba baagala kuyamba kirevajje ne bwe bandigambye nti tutunda saati za kirevajje eri bannayuganda twagala kumuzimbira twagala kukola bwe kiti kubanga abo bapromota bakimanya ekituufu nti ekivulu tekirina muyimbi gwe kyali kizizza ngulu bagezezaako bikolera Maddox Sematimba okitegedde naye ekizo lwaki Maddox tadda system nga bwe gwaba endongo ng'omuntu tayagala kukomawo mweri gye yalimu yagamba yakuba zimala ati kankubuulire Maddox noonya ku bulamu bwe nze musanga nnyo eyo mu Katanga ng'omwokya kyebi mpoiza omuti n'akuyimbira nga bw'oli ekikomando kyo kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive yonna gy'osinzidde mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru wali okubeera ng'otulaba saako okutuwuliriza kyokola ky'amannyo nnyini ddala gwe mukwano gwange bweri nkola yange eyo video nkusabye sooka ogimpereka like kubanga buli likinga video kijambako okubeera ng'etambula ku misinde gy'amaanyi information netuukako sekinoomu yeetaaga okugiwulira n'okugiraba mu kadde so n'olwekyo likinga video obubaka butuuke gye buteekeddwa okulaga gwe atanatweyungako mu butongole nkusabye nga neombese subscribinga ku mukutu buli lwo subscribinga making sure nti okwata mukadde n'okajja mu kigambo personalize n'okassa mu kigambo all notification zonna ojja kubeera ozifuna bulungi jjukira nti fe amawulire tugakuwanga gaakagwawo mu buli katundu k'eggwanga Uganda n'ebweru kasita gabanga weetaaga okugamanya ago gokka agakakasiddwa n'agatannakakasibwa atufuba okulaba engeri gye tugawumbamu ne gakutuukako nga ge matuufu g'oteekeddwa okubeera ng'ate ofuna nnyongera okusooka okubayita mu bungi ng'ennaku z'omwezi 4 wali eri erugogo Cases Grounds waliwo concert buli muntu gyeyesunze okubaamu ennaku zino yeya Krevajje era nga omwami Bajjo clear process mwali bulungi nnyo okubeera nga atuusa services ennungi eri ggwe omudigize and of course Fangoni Forest nayo epresenting so nakku olwaleero ndine Calvin Kayanja mbuulizaako kubatula mugamba ki baganda bange ku Viki exclusive nga bwe mumanyi mbuuza kwabo bokka nga wenyigidde ku mulimu era ng'ogussaamu ekitiibwa bano banyimirimu ginnemye simanyi mutega bali bweru kibatu siinayo kibuuzo kyammwe
nze yenkola yange muganda wange abatege ekiba tusooka obatunnyonnyole kati kubuule kati gwali ebweru Kadaama yakuweereza essente ze kojja z'olya wamulimba nti wamuzimbira ekizimbe tokizimbye yakuwa essente wawasaamu mukazi kati nkubuuzeeko ki omugamba gyebale gy'otusaako muganda wange siinayo kibuuzo kyo gyebaleko ki egyebisira yasaamu ddata okusaka okukuba kusaka asooka oli ku ddata wa Kadaama oli ku ddata wa Ssekadaama oli ku musaala gwe kati nkubuuzeeko kize Kayanja kale ayinaku z'omwezi 4 bawanika era kyakonfamingibwa Lugogo KCCA grounds yakuwuuma nga tuwuliriza ennyimba nga wanko mama wezirya ennyimba mpitirivu ezo mwana mulenzi Clever gye z'otasobola kumalayo. What is your take about so tusooke tutunuulire nalabye baganda bange abali ebweru bali more interested mu kivulu kino siwakanye era sigaana kolera Clever gye kivulu naye nze nga bwe ndaba ekivulu tekiyamba Clever gye obudde buno njagala bannayuganda munkwate bulungi kyova olaba mbagamba nnyo ennaku zino bw'obanga obwongo bwo butonotono vidiyo giwe buwika like kubanga ndikubuulira byenkunnyonnyola essaawa eno mutunuulidde kuyamba Clever gye era nga ye eimu yammwe naye nkubuulira ekivulu kimuyamba njagala okwata epeni n'olupapula tubalemu tutandikire ku kifo wagenda otegekera kya ssente mmeka kya bbeeyiko kale tukiwe miliyoni nga 5 ekitone ennyo oba 8 kati tudde ku posters ziwe miliyoni nga 7 posta n'okulanga bulango ku TV banners ziwe miliyoni 7 kwata security ya Uganda ogimanyi tekuumira bwereere poliisi gavumenti n'omusolo gw'ekivulu baluwa ebyo kwata miliyoni 10 obiziwe ekirala tulina ba promoters bano be mulaba mubeererawo okumuzza mu bantu ekivulu bakugambyeko nti bategeka kya bwereere era gwe wenna andikubuulira bw'oba olowooza nti bajjo ayamba Clever gye kudda era ayamba Clever gye mukolera kivulu wasomyemu ku ndagaano ya Clever gye ne bajjo ku kivulu kino ezo bulijjo tetwetaaga zimanya lwaki weetaaga ozimanya ogenda kumaliriza ng'okoledde bajjo kubanga teriiyo muyimbi yali akoze kivulu n'akifunamu kusinga promota nkakuddiremu like kankuwabulemu okutangaza ebivulu bigenda okutuukawo nga n'oluusi abayimbi bano bamuguze dda kati ekyo kye bamugjamu mu kifo ky'okubeera nti Clever gye yalibadde gyali eri mu mataffaali ako akasente kasobola okumuyamba okuimprovingamu ku bulamu yadde promota naye ayingira kukola. I'm giving you examples okimanyi nti alien skin wano ku Freedom City bamugjamu miliyoni ezi sina bujulizi kwekyo kati ye bw'aba awakanya nnyo naye mumuggyako interview akulaga invoice kwe bamuweera ssente kati olaba alien skin aliko miliyoni 5 nedda ati nzenga omuntu nganye bino ebivulu ku brand ya alien skin by then eya ku Freedom City miliyoni 5 yali tasobola performinga ati nkubuulidde ne bwabanga wali omuguze omupangisiza bupangisa nkubuulidde teriiyo promoter akola kivulu muyimbi kufunamu bombi bafuna promoter akola ategeka kufuna kyokolaba nti ebivulu byabwe babigula tebinnabaawo ono akifunemu amagoba okuzaala stage ya Kamiri bagitwala kitwale nti waliwo support ati kubuulira kino nkubuulira abategesi be bakola mu bivulu kituufu omuyimbi afunayo kasente naye bw'aba muyimbi ng'akyali mu music saako si bano abaagwa kiba kimuyamba nti aba akyakuba ebivulu ebirala kale ng'abaawummula omuyimbi nkugambye agwa gwe n'ogamba awummulamu buwummuzi ndongo n'akola ebirala kati kankubuulire teriiyo muyimbi ayagala kuwummula kyekisooka ate eri teriiyo akola music wa kuwummula akola music nga takyagenda
abatawumudde agwa bugwi nti music takyawulirwa takyaliko favor omupya yabatakyawulirwa naye omukadde asigala aza awo tujja kulwawo nnyo ezisinga ziba ziyita z'ekikadde tugende ne concerts zitegekebwa tugende mu kikadde awo tujja kulwawo nnyo naye nze kyendaba ekyandikoleddwa kireva gye kyekino mbadde nkyakunnyonnyola ku bivulu bino nti ababitegeka be basinga okubiryamu bannayuganda tetugenda kusituka kuyamba kireva gye kujja mu kivulu nga promota ayinako omutemwanku balidde poliisi n'ebirala so singa eba charity nti ffenna tukwate akasente tukawe kireva gye oba mutwalo buli munnayuganda kireva gye ayagala kuzimba nnyumba ayagala kugula byuma biri advanced bikuba bulooka ayagala kukola studio ayagala kukola business ne tukola charity tetulina ngeri gye tusobola kusolooza sente ezo mu bantu nga tetuyise mu masanyu wetusololeza yatusanyusanga leka tulabe wegali wetukola kawashi wano temujje motoka bagamba tujoleze ebiri n'ogamba olinayo kanabe nedda kankubuulire omuyimbi nkugambye agwa gwe n'ogamba awummulamu buwummuzi ndongo n'akola ebirala kati kankubuulire teriiyo muyimbi ayagala kuwummula kyekisooka ate eri teriiyo akola music wa kuwummula akola music nga takyagenda abatawummudde agwa bugwi nti music takyawulirwa takyaliko favor omupya yabatakyawulirwa naye omukadde asigala aza awo tujja kulwawo nnyo ezisinga ziba ziyita z'ekikadde tugende ne concerts zitegekebwa tugende mu kikadde awo tujja kulwawo nnyo naye nze kyendaba ekyandikoleddwa kireva gye kyekino mbadde nkyakunnyonnyola ku bivulu bino nti ababitegeka be basinga okubiryamu bannayuganda tetugenda kusituka kuyamba kireva gye kujja mu kivulu nga promota ayinako omutemwanku balidde poliisi n'ebirala so singa eba charity nti ffenna tukwate akasente tukawe kireva gye oba mutwalo buli munnayuganda kireva gye ayagala kuzimba nnyumba ayagala kugula byuma biri advanced bikuba bulooka ayagala kukola studio ayagala kukola business ne tukola charity tetulina ngeri gye tusobola kusolooza sente ezo mu bantu nga tetuyise mu masanyu wetusololeza yatusanyusanga leka tulabe wegali wetukola kawashi wano temujje motoka bagamba tujoleze ebiri n'ogamba olinayo kanabe nedda kankubuulire bano bapromota baba tebakuyambye buyambi ne bwe baba baagala kuyamba kireva gye ne bwe bandigambye nti tutunda saati za kireva gye eri bannayuganda twagala kumuzimbira twagala kukola bwe kiti kubanga abo bapromota bakimanya ekituufu nti ekivulu tekirina muyimbi gwe kyali kizizza ngulu bagezezaako bikolera Maddox Sematimba okitegedde naye ekizo lwaki Maddox tadda system nga bwe gwaba endongo ng'omuntu tayagala kukomawo mweri gye yalimu yagamba yakuba zimala ati kankubuulire Maddox noonya ku bulamu bwe nze musanga nnyo eyo mu Katanga ng'omwokya kyebi mpeza omuti n'akuyimbira nga bw'oli ekikomando kyo wali ate tonafuya nnyo bantu ati nkubuulidde Maddox abaana be kasokoso bajja kukugamba okakkanyamu nnyo no sikakkanyaamu omuyimbi nga Maddox tosobola kugamba nti akuyimbire ng'olya kikomando kyawe ennusu webi genda ekasokoso Maddox kati kyenkugamba kyekino kigambo kya mwami ono kyenkugamba kyekino okakkanyiza ekitiibwa ky'omuntu Maddox noonya obuvidiyo bwonna ze bajje bamukwata poliisi bamukwatirawa bana bw'abakadama bakuweereza babagala beegattako kakati tuwe naawe obujulizi obukakasa kati nkubuulidde gwe noonya tutunulira isitole w'abayimbi nkubuulire ebivulu bagezezaako bikolera Maddox biganye okumuyamba omuyimbi bw'avaako feva ya Katonda mu music industry ne bw'okola otya kyova laba n'abo bonna alien skin baatagala nabo nti abawa kolabo teriiyo yajja wano lwa kolabo bonna baasooka kuyimba byabwe ne bituukako akaseera ne kakoma tabakwatako kubakomyawo nti bakole kye baakolanga abakwatako kutujjukiza nti noono omuntu yaliwo ki lwaki teyeeyimbira music we yamuleeta luli alien skin yagira ku kolabo nga bw'ogambye nti favor takyalina favor eri naye ono alina favor singa abamukutteko tusobola okujjukira ne tukozesa kasympathy ne tuza omuntu oli witayo omuyimbi taba ku sympathy let me tell you kireva gye singa bapromota baagala kumuyamba nga si kumuyamba bamanyi ekyokukola bw'oba oyagala kuzza muyimbi ku map yeetaaga music yeetaaga mawulire kyekyokka biri ebintu ebi
tekibangako kivulu oba kolabo. Gwe njagala ompe mu byafaayo bya music industry nti ono yayimirira mu kolabo n'ono n'ebeera y'akabi. Nemuzze engulu wano n'akuba ebibanda n'ebibanda. Dr. Jose Chameleone wano asitudde ku baana nga bayimbye ne batayitamu bw'aba kolabo ne bayitamu. Atolaba nti Chameleone star. Alien skin ki? Ati twogera Chameleone. Toleeta buugi mu bbaala. Alien skin ne Chameleone. Papa Sidi omumanyi? Mumanyi. Bobi Wine omumanyi? Mumanyi omubanda w'emagere. Gundi omumanyi gwa Nubian lyo omumanyi? Naye era mumanyi. Kati abo manyi kolabo ze bafunye ku Chameleone ze Papa Sidi ze yafuna ku Chameleone. Nono ze yafuna ku Bobi Wine. Kubonabo kati lindamu kubonabo wali yayina solo songo gy'oyinza okuba musimu yo gy'oyinza okuwuliriza oba eyinza okumukozesa ekivulu kati yawonga no kyenkunyonnyola kiwulire tetwagala tugambe nti alien skin yasoose okukwata ku bantu oba ye yasoose okulaboratinga nkuwadde Papa Sidi ne Chameleone okwekuunyakuunya ku munene tekikufuula munene tekyongerayo music industry bw'oba tolina feba tolina nkugaye Bobi Wine w'amaanyi nnyo bwe yava mu music industry nga takyategeka Nubian lya akyakuba ebikaali yajjuza ebisaawe agezeeko akakase bannayuganda bwe baswaza Nubian n'akeera ku makyanti awanika kivulu era ugenda laba buli eyali awagira Kyagulanyi mu ndongo nga batuweemu busaaba bolabe bakeera ku makya bagambe nti busaabala nzigule Nubian just kale ne bakola bukozi best of Nubian kati kankubulire okwekuunyakuunya ku munene tekikufuula w'amaanyi Banubian wano singa be baali eniskini baawano waliwo okuba muntu nga kyenkolerera rumpe eyo kuba Nubian ennyimba azirina ng'ali yekka gwe rumpe eyo nti olussaamu n'abaana bo ne mululirako ekyemisana kati tukonkudinge ne Akilevajje tuveeyo ngobulira ekivulu kya Kilevajje bapromota bakimanyi tekigenda kumuyamba bannayuganda singa mwagala kuyamba Kilevajje mukole charity n'ekyo ekivulu bapromota bandikitegese nga kyabwereere muntu agula buguzi saati ya Kilevajje n'afuna commission oyo wulira kino kati Kilevajje essaawa eno okole ekivulu mbwate poliisi etwaleko omutemwa gwayo bino za sitiika simanyi zino za bidongo zino za bapromota kubanga balina komishoni waabwe tolumisinga kulaba omuntu nga alupafominga akyo ekimugaana mulina owuli Aneda lwaki ki ekimugaana okupafominga mbangula t-shirt ngende nyingi ntule butuzi nti mpagide singa oluyimba lw'emanzi wanaani lubadde lusobola okumukolera tebandimulese mu simpasi lwaleero ekiriwo Kilevajje tumuyambe naye nga ffe bannayuganda tetuyinza kukwata ssente zaffe kuziwa bali mbutuyamba Kilevajje kyogamba tagenda kikola kesi se ground tagenda kujula no esobola n'okujjula naye ng'ekivulu akirinako miliyoni ezi tetufuddeyo ezettaano mu kifo ky'okubanga teyali badde nazo kati kankubulire nze kankubulire wano sirabangako bapromota nga balina gwe bayambi ivulinira gwo mumanyi natunuulira bapromota kuba be babadde bamukolamu ensimbi waliwo afuna mu muyimbi okusinga promota be bategeka ebikaali ne bategeka ebibanda ne bategeka ebisaawe omuyimbi ne bamusoloozaamu ssente ku nnyimba ze tugenda kutegeka wano katukuwe 5 ne bw'aba afunye 10 be bakola bizinensi mu bayimbi ivuliniragu okuleka Nobert event sone yali ayagala okujjawo TikTok naye ng'anoonya kwe bamulabira ye yamutwalira akakadde njagala oŋŋambe nti abo bonna abazze beesowolayo abazunga baali bagenzeeko ewa ivuliniragu kati kankubuulire ivuliniragu yeetaga sapoti y'abantu lwaki tebakimukolera ekivulu baali bakikoze abanene b'omuganzirwaza ne babigira no ati nkubuulira ku bonna abaali bategese ekivulu ekyo walabako bano abazunga leero ati abo be baalina omutima omutuufu nti ono ye yeetaaga abo bapromota abategese Kilevajje wabalabako kuona yeetaaga obuyambi gwoyo mukazi omanyi ssente z'akozesa buli wiiki dialysis simanyi biki ebyo operation kumugjamu biki ebyo biki alabika buli wiiki akozesa akakadde
naye waliwo obuvulu oba wali olabyeko wonna mu kivulu silence of a moment ne bagamba nti bannange tusondeyo akasente nga ka Evelyn Lagwabo tebabitegeka buli lunaku. Gwe Calvin Kayanja nga analyst oliwo ku analyzinga balala mu mbeera ey'okubaabya wulira mu mbeera ey'okubaabya okubawabula okubakwata ensobi n'okubawabula naye gwe wali ogenzeko eri Evelyn Lagwabo. Nze ndi muyimbi obuzibu bwammwe oli muyimbi naye ate toli muyimbi bwe nkubuuza nti Uganda ayagaliza ayagala no katika buli omu aba ne society gyagwamu otegedde mbuuza bakadaama ndi wali oyambyeko kadaama gundi kati kankubuulire kati kankubuulire ka eggwe kati Calvin Kayanja ali mu bakadaama ensonga zaabwe ate ngende ne mu bayimbi bakadaama bagamba okwatako kwamaze funa buzibu ng'ali atuuse na wano bagamba bano inoonya kadaama vidiyo baba bagirabye leeti Chovala bagamba nnyo nti video jimpereka ki jo wadde kalaiki eyizo bula kati olabye video leeti tebasoma date jiwe kalaiki kuona jikirira bagamba nti omwana bwafuna obuzibu nga bwosinzira wano bagamba nti omwana gindi yabula munoonya nenga oyogera yavana yodda kati nina kadama gwe nnoonya bamubbako ssente njagala kumuyamba naye tebamuleeta bwe banaavaawo nga waliwo amweripyeko senze tajja kumbula gwe munoonya waliwo kadama azungazunga ku intaneti okwo yasanga emizigo gya muntu mulala naye nga ate oli yali amuwere kati lwaki toleeta oyo ne tumuyamba gwe tuba tunoonya tuli ku bantu ba wano tuyambye abantu betusanze mu makubo kwata omwana w'abendi wuuyo muyambe muwe amaka muwe ennyumba muwe ekyabeera awakakka n'omutima kabadde kabayiza waako olunaku olwa recently it was weekend omukyala Nwagi yavaayo Winnie Nwagi n'abeera nga abawagizi ba mirundi ebiri omu ye yakonkonebwa microphone type okukubwa ndowooza mba ngambye kirala bamukonkona nga bona kwata to oyo ne bamumaliriza lwakukwata kusimuula kuki akongatto nga Nwagi aperforminga omulala ku chirout ekawempaawo yali aleese ssente amufuuwe ku mabeere Nwagi n'agamba no wacha wewe gwe zaayo obusente bwo mu ngeri ey'amaanyi kati kankubuulire ekisookera ddala Nwagi nga tetunnamunenyana nnyo twetaaga okusaba mu ministry ya earth ogimanye bulungi naddala mu nsonga zino eza DNA eziriwo mulimu abakyala betulaba nga tetwekakasa oba bakyala oba basajja DNA ekuyambe ki wano mu nsonga gy'ogerako ati nkubuulira twagalayo n'enjawula bakyala mu baami okigedde kuba n'otunuulira omukyala alina kalakita zonna z'abasajja sirabanga ku mukyala talina feeling ndi musajja kumukwatako sirabanga ku mukyala manyi ki gy'otaba va ku bya kamera yakoowa okumumanyira nga toli bbaawe weyabaye alinayo bbaawe anti kankubuulire kikyala mu baami okigedde kuba n'otunuulira omukyala alina kalakita zonna z'abasajja sirabanga ku mukyala talina feeling ndi musajja kumukwatako sirabanga ku mukyala manyi ki gy'otaba va ku bya kamera yakoowa okumumanyira nga toli bbaawe weyabaye alinayo bbaawe anti kankubuulire gwe bw'oba oyagala kutulaga nti olina bbaawe yambala hijabu jangu nga weebikiridde wenna naye omaze okutulaga disipule otusikiriza omwana ashemereddwa aleese ne kamera atwale n'obujulizi okutta essimu ogyasizza naye te ne bafaani nammwe mulinga abaliko ekikyamu nze siraba muntu atasikiriza te ne musiimuula kigere ng'osiimuula kikiri ekigere kiringa ekyenjovu omuntu alinnya bw'ati gundi ejugumira bujugumizi teyiro zibuukayo ng'ogamba ndi nsiimuula kigere obwana buvinka anti tetuvoola nze akugamba wano nali ndabye ku mabina ga Nwagi
mu reality mu bifaananyi nze ndabye ku Amabina ga Nwagi ngajjudde ebibamba anti nkubuulira kati neewuunya bafaani gye mujja okusikirizibwa nze omuntu eyali andaze ku Amabina ge tolabanga ku bifaananyi ebyo ye mwenyini ye yabyepostingira alina ebibamba wanali kati feeling enzijjawa ogenda wuliriza music oba feeling kankubuulire bano abantu kababakube waliwo abawala abali mu siteeke z'okukwatibwako n'okusiimuula engatto gwe tozungizanga ngalo zo ku kigere kiringa njovu mukazi yatulagadde obubina bwe buli wamu waliwo ebibamba binnya biringa ebinnya nga nange nzira oyo mbu naye mufuuwa ssente nfuuwa kyo mukazi alinga omusajja tafuuwa muntu afuuwa lwa music omukazi yafaanana taata we naye bamufuuwa ssente tulina obwana obuvuddeyo bulinga ennyonza buli wookalaba wonna walabika okuwooma ng'otandika kufuuwa ani nkubuulira nze nnenya abawagizi waliwo figa z'oteekako omukwano oli avudde eri buli waalinnye wajuugumba teyiro zibuukayo bubuusimbu naye musiimuula kigere kaba bakube paka lwe munaakonsentratinga ku bwana bumami buddiye obunyirira kana akajja ku stage ng'olaba kasaanidde kalinga Yesu osigedde Nwagi abantu bamumanyi bamumanyidde mu mbeera ze tekikola nnyo mawulire bulijjo naye lwaki ku luno kyasawundinza ati kankubuulire kino first of all kyengenda okwogerako kyekyo ekigambo kye yakozesezza singa okolwa ebikolwa ebitali mu bigambo oluusi ndowooza nti okikoze kiri cool naye artist n'okwata n'akazindaalo n'ogamba DJ zikiza okitegedde awo wenjija n'okwata akazindaalo artist n'ogamba DJ zikiza mwe mufuneeyo malaaya gwe muba mubikola njagala kusinziira ku kamera eno mbuuze Nwagi wali okola mulimu ki kuba music industry omuyingidde bukulu njagala Nwagi atuwe proof yali akola mulimu ki nga tannayingira mu music industry sigambye nti yali malaaya mu bisala ati nkubuuza mbuuza kibuuzo yali akola mulimu ki tegukyatugasa mukadde kano ati nkubuuza bw'ogamba bakwatirire bafaani baleete bamalaaya ku stage gwe wali okola mulimu ki oba oliawo nga ebikolwa bye baagala okumutuusaako ebikolwa ebirikuba ku bamalaaya njogera nga bafaani bw'ogamba nti tuleete bamalaaya oyinayo kwalite yonna gy'otulaga nti toli malaaya malaaya yayisa buli kimu kyonna eky'omubiri gwe bweru bw'eba malaaya nga gy'otuma bafaani baleete baleeta ggwe buli muntu yenna malaaya tumulabira ku characteristics kuyita bwereere kutuweereza bifaananyi biraga bwereere bwe ng'atunda ayolesa amazaaki tetumanyi bbaawo tetumanyi bufumbo bwo okitegeera bulungi so obutambi obwesitaza n'obukunama bwe bujjayo ekifaananyi kya malaaya nze nga faani nkugamba nga bwe watugambye ng'ogamba bafaani baleete malaaya bafaani baleka baleeta ggwe bamaze ne bamwegobera ku stage ati nkubuulira ate era bw'omanyi wekireka musicaliya ye bamugobye omanyi obutajjukira gye wava osobola okuteeka music kaliya yo mu lusuubo n'ebintu bya bamukubye obucupa byatandika bwe batyo kati ogenda kulaba Nwagi ng'abantu batandika omukuba obucupa atandika okunonooza bayimbi banne naye nga mpisa mbi gwe toyinza kuprovokinga abantu 100 muntu asasudde ajja akulabe Nwagi jjukira ennaku yo blo my brother bano abantu obalaba bw'ogamba nti tebalina nnaku noonya nnyo obutambi ne interviews nga yakajja omanyi kati swangize bakutteko olw'okuba tasasula wasula nze nina n'obujulizi omwana abanja Nwagi ninga sekadamu ati zanti nze mbagamba bino nze mbagamba byoyogera nga byebirina obujulizi oba nkubuulira omanyi beerabira gye bavudde Nwagi ajjukira ennyo gye yava ne effort gye yateekamu okwetega abantu bamwagale ekisookera ddala ne bw'oba oyina music naye empisa kikulu nnyo ku muntu ataddemu 5,000 wadde omutwalo okujja okukulaba neesubya otulo muganda wange bangi betuzize
nga ne music ya muina netugamba tetujja kulinnyo katuzirabire ku radio Yeah. omwana mu kyalo n'omusanga ka radio kaali ku mumwa inaga will not go there omulala nateekako data naganja birabira ku vk exclusive okitegedde tusobola okikozesa kasonzo nga tetujja kulinnyawo era swangs nabadde nsuubira okuvaayo yeetondera abantu kuba muyimbi ono takyekolera akolera kampani kyewuunyisa nti obusiiwuufu bw'empisa ze temuvaayo kubuggala na kwetondera bantu swangs aven tubadde tubaagala nnyo abayimbi bammwe tubabeereddewo omukyalo oyo ensinga emukyayi twajja ne tumuyamba ne tubeera erugogo ku bimusic bye tamanyi na kuyimba live ne tubeerayo ne tugaba baateekamu sidi tunaabeereraawo saundi yali bulungi bodda performance ate mudda ku mawulire ova mu interview fe ababeera ku music tuba tusagaasa otuwa judgment otuwa judgment one nwajajjukira ennyo gy'avudde ekyokubiri oyinza okuba nti teweekolerera teweetaaga abantu kuba swangizi yasasudde dda naye nkubuulira kino kisobola okuteeka swangiza ne kiteeka swangizi w'obadde tosuubira ne tusibira azawo ekikookolo ne tusibira vinka ekikookolo bonna nga tusaba apology kuva mu swangizi kubanga olyanda lebo olyanda kampani lwaki tebakoma ku mpisa zo lwaki Nwagi tebasobola kumugamba nti bafaanizi be bakama be ekyokubiri oyina ba bodyguard bonna abayimbi bonna international tubalabye teri akwasa ngalo ze ku faani bw'oba olaba ekitakusanyusizza gamba bodyguard amugjewo naye oleka okweexposinga bodyguard yagenze okujja ng'olwedde no kyakikoze intentionally oli yakisiimuddeko nekikkiriza enjovu nekkirira nekikkiriza ogubiri ng'enjovu ekkirira intentionally sigamba nti oli kyamulabye ng'asiimuulako nekigaa kati kanzireyo neezinizeewo era ddemu asiimuuleko nkutamenga enjovu egenda oggwa nkikube gw'omanyi enfumita sometimes tokola ki tomulinda galula oba oli awo nga byali byamutuukako dda nga batandika batyo no teriyo muyimbi ng'oli muyimbi mukazi okuleka ng'oli musajja nga tosikiriza olaba ba Beyonce ba Rihanna ne Shiba recently luli bamukwata ate ye lwali no omuntu okukwatako nga takoze bad touch ezi tekirina buzibu bwonna kuba wazze kusikiriza nange neegomba nnyo nzize mu kivulu nkwate ku muyimbi wange abayimbi babasoba nga bajja ku stage anti kubuulira tebabasoba ekyo kyekyakulaze kubanga abayimbi tebamanyi nti baliwo baddayi ada babaawo oyo gwe yakubye osanga yabadde mwana wa booda nga yajjuza ebifaananyi bye ku piki n'elementi gw'okubye faani azze mu kivulu omanyi otya oba muvubuka wa booda nga piki ye gyakolerako essente yateeka wano Nwagi wali Nwagi na buli wamu naye ayagala akukwateko akuwakanira ne gy'otabeera nti si ye gwe ayagala kulaba gwe n'omusasula bw'otyo nyondo za microphone kale n'otamulinnya nga togenderedde oba n'ojjayo ne weekanga wabula n'odda ne weezinisizaawo omukube bw'oti stage eba nnene teweeseetulamu no kankubuulire olwaleero nsobi yakolebbwa muyimbi message eriwo eva mu music industry eri bafaani federation yayogera ki ku kino ekyokubiri bapromota abategeka ebivulu boogera ki ku discipline ono ekyokusatu yo nga gavumenti eyogera ki ku kikolwa kino kuba byonna URA Uganda Revenue Authority etwala pasente zijjayo ng'omuntu wazze okitegedde abannayiro beerolaaga bano abakola ebitukuba ye boogera ki ku kikolwa kino watya nga faani abadde anyweddemu era temubadde temutunda mazzi wali yabadde anyweddemu ng'ekigere kyakirabanga alabanga booda ye ekigere kya Nwagi nga kyamulabikidde ng'omutto gwa booda kansiimule ntuule kuba ne mumwagejja nnyo nammwe mulimba gwe ekigere omuntu n'atuuka kiraba ng'omutto gwa booda naye kansiimule booda yange nzire ewaffe bimukubye
otegedde nga tumaliriza bafans bakomewa n'aba artists bano naddala abakyala abambala mu mbeera y'okusikiriza abawagizi tetulina kkomo ng'omuwagizi talina kkomo ku muyimbi kyekikutambuza ne ba bodyguard ekisooka gye mbanzize okuyingira ekisooka ku mulyango bakugamba gula ecupa 5 z'oyingira nazo oba gula tiketi kuliko n'eccupa ya bbiya kati nze bwe mmala okunywa simanyi bimbaako mwe mugenda okujja mu bivulu nga twayiseeko dda kyekikutambuza ne ba bodyguard bakuprotectinge kuba nayiseeko dda so Nwagi n'abayimbi abataagala kubakwatako gwe noonya pasita bugembe gy'ategese oba noonya abasumba gye bategese oyimba eyo waliyo kagaati na viini na mazzi naye neewaffe gy'oyingira ekikaali n'eccupa ya bbiya tujja kukukwata ku nswa kale tusinzidde ku Viki exclusive of course nawe manyi kwokyali video esooka ogyongereka like information etuuke ku gwe ekikwatako eyeetaaga ogiwulira okwosako n'okubeera ng'ate nagifuna joera ekitalo ine engeri gyokikyanga kitereezemu tumalirize ne ebivulu ebyabaddeyo Fangoni Forest ya boss wa CEO that is Alien Skin yabadde ku weekend akutte shows 3 emu Mubende endala Masindi endala yabadde ludda wa Joero Kasambya nga bw'otunuulira ebifo ebyo distance ku buli venue oba oli awo emu ebejjako ginnaayo okukakkana nga Kasambya bonoonye ebintu ebisukira ddala mu bukadde nga 5 okusinziira ku baategeezezza aba organizers ebintu by'abantu byayonooneddwa waliwo n'emmotoka y'omuyimbi Baby Rich yafunye akabenje in that vulugu so kirekawo omuyimbi kankubuulire kino ekisooka omuyimbi bw'otemanaginga buli lw'ofiiriza ba promoters business bakuta ate nga be bakukolera business ebivulu ebyabaddeyo Fangoni Forest ya boss wa CEO that is Alien Skin yabadde ku weekend akutte shows 3 emu Mubende endala Masindi endala yabadde ludda wa Joero Kasambya nga bw'otunuulira ebifo ebyo distance ku buli venue oba oli awo emu ebejjako ginnaayo okukakkana nga Kasambya bonoonye ebintu ebisukira ddala mu bukadde nga 5 okusinziira ku baategeezezza aba organizers ebintu by'abantu byayonooneddwa waliwo n'emmotoka y'omuyimbi Baby Rich yafunye akabenje in that vulugu so kirekawo omuyimbi kankubuulire kino ekisooka omuyimbi bw'otemanaginga buli lw'ofiiriza ba promoters business bakuta ate nga be bakukolera business ekisooka omuyimbi lwaki okwata ssente z'ebivulu 3 ekiro kimu Kasambya Kasanda wanaatuukayo otya onaavuga otya okuva wano paka eri oddeeno ddeene bivulu 3 mu kiro kimu ddala n'otusuubiza nti abantu bonna onaabawa kye beetaaga si byebo byolaba kubanga Alien Skin tannatuuka kuyimba seconds 3 nga ba Bobi Wine we bakolanga kuba Bobi Wine yajjanga ku stage n'ayimba oluyimba lumu n'abasiibula n'olwokubiri n'ayeyongera ate nga muli baki nga bamativu ne kati omuziki gugwa vibe abantu baagala okukulaba bakuwoomerwe oli mupya mu music industry buli omu ayagala kuwota buliro akayimba kakawulireko buli kamu okuva mu kamwako ng'omuwe eddakiika 2 kiba tekisoboka so amenaginga Alien Skin ogenda kumusuula kituufu mwetaaga ssente mwakava mu ghetto muli bubi naye waliwo ssente woozikomya n'omanya nti guno omulimu ngukutte guno nagwo ngukutte ne guno nengukwata tetujja gikola nekigenda kwonoona mirimu kubanga ebintu by'abantu byayonoonese obutebe ate nga baabasasudde sound system promoter akusasudde tozze ebintu byonoonese sound bazikubye ne bafaani bafiiriddwa ojjukira Palaso lwe bagenda e Masaka nga tagenzeeyo bamwezesaako nekkubo lumu twamuteeka ne ku ntandaalo kuba ntuula ku kakiiko ka Masaka akalongoosa empisa mulimu anti bye tutalagaafu kamera for what embookeezi yakubwa
buuzanga palaso fetwala bakwera eh? bamwezesa kkubo ng'ekibonerezo Ani yakugamba? N'agonda. Ani yakugamba? Ekyo kyekisembeyo yera ne woolise. Ate mwajoga abe Masaka ebbango nga lyawanikibwa palaso yasooka ku ntandaalo. So alien skin ojja kujja okwata ssente z'ebyalo byaffe bidwangufu ojogaane kuyimba. Bagamba bapromota ba Masindi ateekeddwa okwetonda n'okusasulira damages okusobola okudda mu district yo performing. Anti kyekituufu kuba toyinza kukwata ssente, nze simanyi schedule kuba ekisooka bapromota baalemererwa okuba obumu. Tebalina promoters association nti naagikubamu essimu waliwo yategesa alien skin. Buli omu ategeka nga bw'ayagala, buli omu promota. Naye bamutuukirira okusinziira bo bwe Anti kati bapromota bwe baba tebalina association na bwegasse, muyimbi gw'alina okweyamba ku bizinensi yo. N'omanya schedule bw'eyimiridde. Bw'eyimiridde lwaki ojja ku muntu ssente nga togenda kubeerayo? Kisooka kikuttira erinnya mu bafans. Kuba ekisooka gw'olaba Butebe naye waliwo abaakoseddwa. Mufujjeeri waliwo abakubwa, waliwo poliisi beekubwa, waliwo abakubwa amasasi. Gwe buuza Station Mayanja ekyamutuukako ekatosi. Otegeera? So kati mu mbeera eyo ng'omuyimbi oyina okumanya schedule osobole okukuuma bizinensi yo. Bwe kikulemerera ojja kutuuka okuyimba awantu bakusooka embooko ng'omwana w'abendi yafa lwaggwe butajja mu kivulu. Osooke okubwe kuba effujjo bwe liba mu venue bwe liba mu kivulu wano mu kufuluma tewaba kkubo. Waliwo abazirika, waliwo abakubwa bye bataategedde, amayinja bwe bagakasuka waliwo abagafuna nga tabirinamu. Nga tegatuuse ku gwe baagala kuba. Okitegedde? Ate otunuulira n'abafiirizibwa. Gw'olaba nti tewazze naye atunda obutebe oyinza okulaba ng'ate si ye yakusasula. Owa bigigi bambi eyeeyiiyamu. Basambye bintu bye. Oyinza n'okulaba nga n'ow'emizindaalo mulala. Kwasolooza ku mulyango. Okitegeera? Nga tufundikira. So njagala kumaliriza nga nsaba muganda wange alien skin. Nkimanyi mwetaaga nnyo ssente, mwakajja, bwavu bubali bubi, naye mukwate emirimu gye musobola muleme kuwonoona kali. Alina akayimba akagamba nti nange kanyumira nnyo sirina nnyo naye ndi mu mativu. Talina bumativu bwamu namulaba e Dubai. Basajja bakubuukingidde tiketi 3. Buli kaseera buli bawulaba tiketi endala mbw ate oyongeza ssente. Alien skin tabangako mu mativu. Ezo nnyimba kuyimba. Kyekikukwasa ebivulu 3 bw'oba oli mu mativu. Kwata kimu abantu obawe music. Bampita Vicky nsinzidde ku Vicky exclusive of course sobola kusibulanga ne Calvin Kayanja ng'abo abayaaya n'okubeera nga bafuna emirimu okugenda okolera emitala w'amayanja ate bafunye mu kisa. Twetaaga bannayuzi, twetaaga ba waitress ne ba waiters. Kola mu ggwanga lya Kuwait. Salale milioni 2, oteeka milioni 4, osasula omaze kulaba ku visa. Eyampadde emirimu egyo y'endagaano gye nnina naye. Osasula omaze kulaba ku visa. So nkubiraako ku namba yange 075 798 669. Kale tusinkane mu updates eziddako mweraba.